kiboga ekigifula y'enkizo abantu abasinga bayita bamanyi Museveni niyo bw'ajja mu kiboga n'atunyonnyola mu lunaku lumu ne tusobola okumatira n'okukkiriza n'okumugoberera n'okumuwagira kiboga efuuka y'enkizo abeebulemezi tetuganye nabo bannaffe baalwana n'abeesingo n'awalala naye baalaba omuntu ffe gwe tumaze okufujjako eddusu kubanga senga twamulyamu olukwe ne tumuloopa waali ne waalaze n'engeri gye yatukuma tubagamba nga tubagobereza ebifo mwali oba oliawo kiboga Museveni tiyandisobodde kuwangula lutalo bani mukutte mangu naye ffe twamusiikira ne tumugumira kati mu bantu b'enzijuka byayi nabo mwalimu omugenzi Baluhona mwalimu omugenzi eri Tumwine n'abalala kale n'olwekyo kiboga afuuka ow'enkizo n'okuba nti ate n'okusigala ng'ayogerwako era songa osoma obulungi kitabo kya Sowing the Mustard Seed olaba nga Museveni ayogera nnyo ku kiboga engeri gye yamuyingiramu engeri gye yeyambisa abantu baamu olaba musomye ku Mustard Seed peji 165 ogiraba bulungi giddemu ogisomye ojja kusanga erinnya ly'omusajja ayogera naawe ng'amwogerako kale nno kikulaga nti kiboga yalina enkizo nnene mu lutalo luno ampandiikako nga omu ku bantu abasobola okumutuukirira nti era embeera bwe yasajjuka nga abasajja bobwe tebatuuse nze omu ku bantu abasobola okwewogomako okwekweka kugambye nasobola okwekweka mu siiringi y'eddwaliro okumalamu wiiki 3 Gwanoonye essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne Computer Laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga Ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Captain retired Chitaka Mayanja kababuzeeko nate tulyoke tweyongereyo nsanyusa okulaba ow'ekiti nange nesimye omanyi nkola bulungi mwami Chitaka okusisinkana ate kati nga nkuyita captain retired ate luli nga nagamba nga omulimi waffe atuuse weewaawo okubasomesa nsanyusa okulaba nange nsanyusa okusingana Kisubi gyaka wange weewaawo ate njagala okubuuza kuba tulaba n'okubakulisa omwaka ate omwezi gondeeteddemu gwe mwezi gwaffe gwennyini bwe twatandikira olutalo kale abatulaba tujja kuwayanga bw'obanyonyodde twogere ku bigambo ebitali bimu tawo lwatandika lutya kwanze nga abamanyi ndiwo ekiboga era Museveni gye yansiŋŋaana ng'avudde Kabamba ffe bantu byasobola okusinkana nga 7 February 1981 ekiboga mu Town Council Ojiro olinda mbozi wetandikira okusinkana ojiro olinda ogisumulula kubanga tugenda giwulira bulungi weewaawo nkimanyi nti atulaba ali eyo essaawa eno yandyagadde okusooka okumanya tulyoke tweyongereyo nti bwe twogera nti retired Captain Chitaka Mayanja yani oyinza kwennyonnyolako otya then omuntu bw'aba retired simanyi oba nammwe mulina ennamba oba tolina nnamba kubanga ebiseera ebisinga nti tosobola kubeera captain tosobola kubeera na ranka yonna ebyaddala nga tolina nnamba tugirinda sebo baagala okumanya nga bw'ogambye nze retired captain Chitaka Mayanja muzzukulu wa Mukajanga Nassanayiri musajja mukulu nasoma emirimu gya busawo ne mpumula nga utawo luwedde ne ngenda mu bulimi n'obulunzi nvunaanyizibwa okusomesa abalimi n'abalunzi ate n'okuyiga ebyenkulaakulana era njagala okwebaza oweekitiibwa pulezidenti nti yamanya omulimu gwenkola n'ajjukira n'olutawo lwe nalwanamu ate n'ansiima okuntuusa ku ranka eyo bwa kapiteeni naye njagala okwebaza Katonda nti omulimu guno ngukoze nenyamba abantu bangi okukyuka jjukira bulungi Kisubi twakolanga programu ya Kigali yaffe okumala endodde emyaka 3
ena twatandika ne mwami Musisi Fred eri ku Radio Uganda ne tuva tukwatagana Kigali ku Star ne nkwatagana ne mwami Kirabo n'ensomesa abantu bangi kimpadde omukisa nti emirundi gisinga obungi buli wemba ntuuka ne njogera erinnya lya Kitaka Mayanja tusomesanga odidda nino otusomesa era mpulira ebbanja ndowooza nina okukola ebbanja okudda twongere okusomesa abantu baffe bwe ntyo nno mpangalira Kiboga Town Council gye nasiisira naye ng'ogyeko emirimu egyo naye ate ne mu kika kyange ng'omusajja Omuganda ndi muzzukulu wa Nankere Bukerekere ndi wa Mamba Kakoboza era mu ssiga lyange erya Mukajanga nze Katikkiro w'essiga lya Mukajanga era nfuba okulaba nti erinnya lya Mukajanga tulirongoosa mu maaso g'abantu abaali bamutegeera obubi bongere okumutegeera obulungi senga teyali Mukajanga senga Namugongo tawuuma nga bw'awuuma mu Juni era twakola oluyimba lwaffe olutera okuwulikika nti senga teyali Mukajanga Namugongo yandiwuumya atya nga bw'awuuma era Uganda yandibateyo ekitiibwa bwe kityo ndowooza akasayi kaveeyo ak'obuzira nange ne kannyingiramu ng'omuzzukulu wa Mukajanga ne nsobola okulwa n'olutalo ne tulumala bulungi nnyo era nesigala nga wendi nenyumiriza mukama waffe yebazibwa weewaawo tweyanziza manyi buli lw'oyogera Mukajanga esebo ate nange ompa ebyokubuuza ebirala bingi esebo lwakuba saagala genda eyo olunaku olwali nabyo oli bimbuuza olwabyo kubanga oli bw'agamba nti singa si Mukajanga singa Namugongo tawuuma nga bwe yaliwuumi bwe kiri oli yaligambye nti wenyumiriza mu oli eyatta abantu bw'atyo bwe yaligambye naye ekyo nikikunyonyola olumu naye bwali buwulize na buzira ffe tumugeraganya ku Pawulo gwe basomako mu Bayibuli eyayigganya abasomi naye ku nkomerero lw'obikula Bayibuli toyinza butayogera ku Pawulo omutukuvu omutumi n'olwekyo n'ono kye yakola kubanga ekirungi yafa amaze okukkiriza Kristo Mukajanga era neye Pawulo esebo naye tukinyonyola omulundi omulala nga nze mu programu efaanagana bwetyo olutalo luno lwe twogerako olwaleeta gavumenti eno mukulembeze lukusangawa oluyingira otya gwe ki ekikuleetera okugamba nti koolwetabemu olutalo luno lwansinga na Kiboga ng'ennaku z'omwezi 7 February 1991 naye lwansinga nalina obusungu ku mwoyo jjukira nti nali omu ku bakampeyina ba mugenzi Dr. Sebuliba Kabajjo yali awangudde mugwisa mu North Singo kakati twali tulina ennaku eyo nga bamubbi akalulu ke tebakawogera ate Museveni watuukira ekiboga nga 7 zijukira ennaku lwali lunaku lwa 6 yatuuka mu tawuni okusawa zaalinga 8 ng'ava ku kyalo kye Kapekaawo we yali asuze ekiro ekyo nali ntambuddeko mu tawuni ng'omusawo lweggulo okugulagula ku bintuntu okudda awaka tugenda okulaba nga mmotoka za Land Rover ezayitibwanga Santana zajja nnya ne zityama ku petrol station eyawo yalinga bagiyita Wupeti yali ya mugende Haji Kirunda abamanyi Kiboga Town kati awali Starbucks esooka ekyengulu okufuna mu kizimbe kya Honorable Nankabiro we walinga petrol station eyo kati ne tugamba abasirikale kino kiki twagenda okulaba nga ayimiridde avudde mu mmotoka kati ono si yadaavuga nnyo yali wa UPM ne tugamba yono oyo Museveni aba ne bakuŋŋaana kati ne tukuŋŋaana bangi awo n'ayimirira ku mmotoka emu ku Santana n'agamba nti abantu b'ekiboga twagala mutwanirize tuzze ekiboga bwe tugenda okusinziira era tugerangire nga tuli wano nti tugenda okulwanyisa gavumenti ya Milton Obote n'okulaba nga tugisuula kubanga yatubba akalulu kaffe k'abalonzi dipi wano tumanyi yawangulawo bulungi naye obululu bwawanyisibwa n'olwekyo twagala mubeere emabega waffe tutandike olutalo olw'okujjako gavumenti eno tugenda okulwa ne munnaku ntono nnyo tulumale kati ne tumubuuza tunatandika tutya n'agamba tujja kufuna engeri gye tubatendekamu n'okubabangula tulabe engeri gye tunaaluwangula twogera ku mwaka ki 1981 February nga 7 essaawa wakati w'8 gw'olina emyaka emeka olwo awo nali mu myaka ndowooza nga 38 awo 35 kuba kati nkunuukiriza ekinaana kyange kati nkunuukiriza ekinaana kyange ebiseera ebyo wali otuusiza emyaka 3 esebo kati otuuka ogenda mu kinaana esebo kakati mu kiseera ekyo waliwo Seeko Mugwenzi jjukira abaali bamuyita Seekamboga kati mugenzi n'asanyuka nnyo n'ajja n'agamba sebo Owekitiibwa Yoweri nze njagala kulombera dduwa eneekuyamba okuwangula olutalo luno Seekamboga oyo mujjukira bulungi n'ayimirira mu maaso ga President Museveni kaakati n'asoma edduwa mu Luwarabu ebigambo byesobola kujjukira naye nga byali mu Luwarabu ffenna tuddamu nti amiina n'agamba nti nkuwadde omukisa genda olwana olutalo luno era oluwangule
edduba ya Ssekambogga eyo nkakasiranga ne President Museveni akyajjukira kubanga era yajja oluvannyuma ng'olutawo luwedde n'akyala mu maka ge era n'amuzimbira n'ennyumba okujjukira edduba eyo gye yasoma. Kati edduba bwe yaggwa n'atubuuza ofisa ya UPC wano ziri luddawa ne tumulagira bwe zaali ekirungi ofisa ku lunaku olwo baali bagabira abawagizi baabwe engoye nga basumula endibota z'engoye babagabira nga bonna abakungu ba UPC bali awo. Kati olwava wano ku petrol station n'ayambuka awali kati ofisi eyo yali wano kati abali manye ekiboga ng'etunudde kati awali ofisi za Link Company Bus Company opposite we wali ofisi y'aba UPC era waliwo bendera yaabwe n'agamba nga bwe tuwandeyo gavumenti yaabwe ne bendera yaabwe tugijjeyo. Nzijjukira waliwo omusajja mukulu yali mu Kinjaaje, omusajja oyo n'ajja n'alijjayo ejjambiya ye n'atema omuti ogwaliko fulaga nayo gwa wansi nga ne bali we bali olwo bali nga bafutuse mu office badukoze ekibadduse ebintu byonna babiresaawo ono bwe yajja baafubutuka kubanga bali abaserikale nga babalumba ate nga n'abantu baleekana obota agende kaakati waliwo awo omusajja nga bwengambye mu Kinjaaje n'ajja n'atema omuti ogwo gwaliko fulaga naye gwa wansi. Yoweri Museveni n'alagira ekumweko omuliro neekumwako omuliro nejja n'abuuza police post wano eruddawa tumulaga we yali eri kumpi awo n'abasirikale be yali nabo baali abasirikale nga si bangi nnyo balinga oba 15 bwe batyo ne bambuka ku police post awo ne batema ne basaba omukulu ose yaliwo ne bamuzza wabbali ne bamugamba tuwe ekisumuzo kya Amore ne bagiggulawo ne bagiye emundu eziru n'abasirikale n'abalala abaaliwo ne bazibajjako ne baziteeka mu Santana eyo gye balina Yoweri Kaguta Museveni gye yalimu ne bagamba prison ziruwa olwo tubagenderako tubatambulirako tufunye bbugumu mufunye gwe mwetaaga ne twambuka waggulu ku ssaza wewali emboga y'essaza era wewali n'ekisabo ky'omupiira wewali prisons ne bagenda nabo tebamukaluubirira nabo ne babimuwa. Kati bwe yamala ebyo n'atugamba kamala okugendako wano e Kagobe ew'omutaka Kagulire naye nkomawo akawungeezi twongere okwogeramu n'atugamba mu mobilize nga buli muntu gwe mumanyi nti awulira nti yabbibwa mu kalulu mujje mbeko kye mbannyonnyola. Kaakati ffe ne tutandika okubakuba ku bantu baffe kubanga ekiboga yali stronghold ya DP era MP waffe yali John Boss omugenzi kaakano ebiseera ebyo. Kaakati abo ne tukuŋŋaana mu bungi n'akomawo ssaawa zalinga 12 n'ekitundu. Kati bwajja n'agamba tunatuula twali tumaze okuteeka aliwo Dr. Sserunjogi kati naye mugenzi mu hospital quarters we wali ennyumba ne tugenda mu nyumba ya Dr. Sserunjogi ne tutuula n'agamba naye mbadde bukyanga nva Kampala kati ennaku 3 sinaabangako musobola okufumira ku mazzi ne naabako President Museveni kyala wange n'afumba amazzi ne tugamuwa ne bagamutwalira mu kinaabiro n'agenda n'anaaba n'agati sinaba kunywa kacyayi nanywa n'ekikopo kya cyayi. Kati mu bantu b'enziruka be yali nabo mwalimu omugenzi Baluhona, mwalimu omugenzi Eri Tumwine n'abalala bwe batyo. Kati n'agamba naye abantu bange banaalyawa ku mmere wano waliwo esobola okulya ku mmere olubudde bugenze mu kawungeezi waliwo restaurant ne mugamba emmanga wano tulinawo restaurant n'agamba efumba bulungi nti ye tekayi tugende nga lumaze okutuyitiramu n'okutugamba abaagala okutwegattako. Katulinayo omusajja omugenzi Mulongooti yali omu ku baali bawaddeyo okuwandiika abavubuka. Tulinawo omulala nga bamuyita Mbaale yali musuubuzi mu tawuni y'ekibuga nga nabo bazze baagala kumanya tunaakola ki omulimu gutwalira awamu. Kati naye abagamba musigale nga muwandiika abantu ffe katugende ne tugenda mu restaurant. Naye waliwo ekintu kimu kye yakola ekitanvanga mu bwongo. Kiki ekyo? Bwe twayingira mu restaurant yasooka n'agaana okuyingira n'agamba abaserikale bayingire n'abalala ne beetoola emabega okugyetooloola ye ng'ayimiridde ku mulyango wano twogera. Kaakati n'alyoka agamba Tumwine nti gende emmanju olabe emmere gye bafumba. N'atuukayo n'akumona muga nti abafande emmere ennungi n'agamba batuleetere emmere. Kati nga bafunye entebe bbiri eno ya Tumwine omugenzi eno ya Yoweri Kaguta Museveni. Namugamba wewe kwenda leta kyakula mu Luswayiri. Tumwine najja ne sowani z'emmere bbiri. N'ateeka wano wagenda okutuula. Soyina n'agiteeka wano awali president we yali atudde. Namugamba wewe kwenda woga mukono. N'agenda n'anaaba. Kati mu kugenda okunaaba engalo
nakyo uyisamanya lwaki yakikola nadde S1 jamutadde maaso najjayo n'agiteeka wano nadde eno ebadde wano n'agiteeka wali n'atula bulungi n'agamba nti musawo ndeetera ku mazzi nabe mu ngalo ne muleeta amazzi n'akataasa n'aba bulungi mu ngalo kati tumwina bye yagenda okulya tula butuze ku sowaani ye nga ku mmeeza n'etebe nga weeri ne batandika okulya ne kugwa bulungi nnyo nabali abaserikale abere nga batwalidde emmere oluntegera akakodyo oluvannyuma kubanga wano bw'oba olina kooteze akakodyo akamatira lwegima amaze okufiira mu lutalo endyoka nsiisinga ne mmanya kiki ekyali kigendererwa oteeka okubanga weekengera buli ssaawa ekyo bwe kyaggwa ne batambula ne bagenda natugamba ngenze bukomero naye nkomawo enkya naye nkomawo ku Mande okutwala abaana n'abamaze okuwandiika n'okwongera okubannyonnyola otalo lunaatambula lutya naye sooka ombuulire nga tonnagenda wala bino byonna nga bikolebwa nga gavumenti terespondinga yadde kubanga emmundu ku prison muzitutte emmundu ku poliisi muzitutte ofiisi mwokyeza bendera yaayo nga gavumenti okuva e Kampala terespondinga nako kati kankuwa ekifaananyi kye yatuwa ng'agenda e Bukomero yatugamba waliwo abasirikale baffe abajja okujja essaawa yonna naye bwe bajja wano temubeemanyiiza kubanga bajja kuba bakambwe ennyo era mubeera wala nabo temusobola kubasemberera era liba teriibuusa ku Mande nga ekibinja ky'abasirikale bazze naye tugenda okulaba nga kuliko UNLF nga mulimu Abatanzania mulimu n'abasirikale bannayuganda olwokubanga era amaze okutuwoninga netukola ki netubeebalama naye tugenda ate okulaba gitwekwese gitwebalamidde nga bannaffe aba UPC ate baaniriza abasirikale bano abaakatuuka netumanya nti bano kati gavumenti eweereza abasirikale okulondoola bano kaakati netutuma omuntu omu tigenda e Lwamata oba osobola okutuuka e Bukomero obategeeze nti eno eri abasirikale abakoze eki abatuuse kati abasirikale batuukaawo nateeka okumountinga road block kuba erigenda e Mityana kuba erigenda e Kampala ne kuli e Hoima kati olweggulo ssaawa nga 9:30 ku Mande motoka eva e Bukomero ebejja batutegeeza abagirimu nti Museveni yagiviiramu ku mayiro 72 ebebula mayiro 5 okutuuka ekiboga ate bano nga bamountinze road block mu mayiro 75 bw'oba wali oyiseko ekiboga okukuba erigenda wa Honorable Nankabirwa awe bali bamountinze road block Museveni ava mu motoka ku 72 asigala awo bano bajja naye nga bazze okuteekamu amafuta bajjuze amafuta baddeyo kuba amafuta eno leka agasasudde wali ku petrol station ya Wupeti ey'omugenzi Kirunda kati abasirikale bambushinga emmotoka Land Rover yalimu mwalimu omukyala baamuli bamuleseko buleesi nga bamuleeta Kiboga nga mulimu n'abalenzi babiri bali bakawandiika onjukira omulenzi omu yali mutabani w'omugenzi Katemaawo e Bukomero ne bakuba amasini tebaafiirawo ne babayita mu ddwaliro kati balowooza nti abasirikale balimu naye nga temuli musirikale okujjako mwalimu omugenzi Lutaaya yali avuga owekitiibwa Pulezidenti Museveni mu kiseera ekyo mu Santana eyo naye yali sobola yo okuvaamu n'adduka kati ne tujjanjaba abalwadde bali ne tubateeka ku bitanda omuvubuka omu baamukuba wano mu bisambi n'ayisibwa bubi n'ebitundu ebyekyama ne bibakufunako damage ne tumuwa ekitanda kaakati olwo batandika okufeffetta okunoonya abantu bano aba UPC banika okulonkoma twabalabyeko negundi abaddeko bambi mbadde sikubedde linnya ly'omwami oli omuzeeyi yatema flag eyo bali bamuyita Kalibeera yali mutaka mu Kiboga musajja oyo yebambi yatufaako kati mugenzi yatema omuti guli oyo naye bamunoonyeza ne bambi yeekwese ogwaliko bendera kaakati olutalo lutandikiraawo olwo Museveni yeeyongerayo Bukomero nti yadda bwe yagenda n'asula mugenzi Kagulire bw'aveewo Kagulire n'adda e Lwamata era ataaka y'abasirikale ba Tanzania yasooka okubakolwako waliwo olusozi baluyita Akasegaawo bano kwe baali bamaze okugumba aba NRA bano baagala bafolowinge bagende batuuke e Lwamata kubanga yaliyo abantu bebaagala bafuneyo bano bayima ku lusozi babakubamu omuzinga awo ng'ogenda okutandika akasozi bakuba mu ba gavumenti era babakubye bulole kumpi yonna abasirikale bafiirako Abatanzania n'abalala ne bajja n'ebiwundu
ne babatuleetera mu ddwaliro olwo ffe tufuuse bize okubuzaabuza enfa yaffe okulaga nti ffe tulimirwa bo tetuli kubali babadde wano abazze ne Museveni tubakozeeko bafunye ebisago by'amaanyi olwo tufuna abantu betutuma tibalimbaga nti abasirikale ba Tanzania n'aba UNRF bali wano bagumbye ekiboga motoka zireeta kubanga jjukira nti bwe twali ku Lwomukaaga akawungeezi wa Dr. Sirunjoji yatugamba ffena twali twaga tugende mulundi gumu naga nti abamusaagala mugende mulundi gumu twetaaga okufuna abantu abanasigala nga muketta twaga tufuna abantu abanatuyamba okutunoonyezanga ebintu tujja genda nga twetendeka mpola bannaffe abu ne bakola ki ne bagenda nzijukira mukwano gwange musawo Nyakatula yali musawo w'amagumba oyo yagenderawo waliwo mwami Kifampa ne bagenderawo waliwo Mutebi abo ne bagenderawo abafanagana bwe batyo kakati ffe tusagala ku mulimu gwa kukola kalampeeni zaffe mpola naye batuuka ne batandika okutusipotinga era nze mbandya olumu ng'omuntu omwajja ngamba yali wa UPC ate nga mukwano gwange n'agamba nti naye Mayanja lwaki teweekweka mu lisiti y'abantu bye tunoonya olwo ng'okola ki ebiseera ebyo nga ndi mu ddwaliro oli musawo ndi musawo ddwaliro ly'ekiboga nali nkola mu department ya theatre nga nkola nga senior theatre assistant kaakati amagezi ne ganneesiba nga bwe nfuluma bayinza okunkwata essaawa yonna era nze awo bwe nasali amagezi ne mugamba gwe mukwano gwange gwe bwe ngenda okubula ekyama ne bwe ngenda okwekweka bwe bananoonya ne banzuula ne famire yange gwe erikolimira nti gwe wakola ki ani gwogamba oyo mukwano gwange baali bamwita Dumba ne ninnya mu siringi y'eddwaliro mu department ya theatre ne mugamba mpa amazzi nampa ekidomola ky'amazzi tulinayo ne bensani ze tukozesa za byuma ne mugamba nti mpa ne bensani ne tawulo ne mbeera mu siringi waggulu namala mu siringi wiiki 3 era ng'oyo yandeetera emmere weeks 3 naye bbogumu ly'ebbaati nsaasira era kyenakola nkwe kunyika ettawulo mu mazzi nenjikamula nenjeyisaako bwenti nenjeyisaako paka lwe nafuna chance najja nanga nti enkya ambulance egenda Kampala oba olina engeri gy'osobola okutumira driver kuba driver yo yali mukwano gwange ate nga oludda olumu afuuse muzadde wange muwala we yali afuuse muntu wange nemutumira nagamba mugambe ayingire mu ambulance ekiro nze nja kumusiŋŋaanamu tugende ebinaddira tunalabireyo mu kkubo nenninya ambulance nagingira esanga 8 ogw'ekiro ku makya saa 11 n'esimbula abasirikale ne bajazaayaazaawo mangu naye ne batasobola ku sportinga nti ono yegundi nendeeta e Kampala bwe natuuka e Kampala nentandika okunoonya contact ngeri ki gye nsobola okweyunga ku bannange kati bwe natuuka tutuuse mu mwaka ki tukyali mu 94 tuli mwezi gwa 3 gwa 4 awo kaakati nenfuna contact naye nga neeri bwe mbuuza ebifo ekiboga kubanga mirusi yajjanga e Kampala kumpi buli wiiki naye ngamba ebyokunoonya tebakyakufaako wabula noonya statement gy'olikola ng'okoze eki ng'okomyewo era nalinnya ambulance yemu nenzirayo kati bwe naddayo neneyanjula ewa DC ebiseera twabayitanga ba DC nanga nti gwe Mayanja nibadde nga ba RDC kaakati naye nga tubayita ba DC kati neneyanjulayo nangamba nti obadde wa ne muganda nali ngenze Kampala kujjanjaba abantu bange nga balwadde omazeyo bange temugandi mazeyo emyezi 2 n'ekitundu lwaki bayita komo ne mugandi badde bakyali balwadde era n'omu yanfaako omulala mulese na ku kitanda ono DC wa gavumenti nangamba kale tujja kutunulira asajja ba UPC tujja kutunula tulabe embeera zo nimbeerawo ningezaako okwekweka naye nenoonya amagezi neyunga ntya ku bano kati twalinawo omwami nga bamwita Ssaalongo Musisi oyo yali agenze mu nsiko naye nga ye kayungirizi w'abasigadde ebweru n'abali mu nsiko tulina enkambi yaffe bagitadde mu kigattansi bayitawo mu kinaanansi awo nga bwe tuconnecting waliwo ne ayi Omutebi abo nga bensinga okukolaga nabo n'abalala be nali nina olwo nfunye mwami Sempeebwa Kapiteni Sempeebwa nfunye ne Brigadier Sewankambo batalimba manyi bulungi ate nga nabo bagenzi abo ayoliola nga kyali just private nga ranks zinaba kubeerawo kakati nga mwali naye nga mukesi mulungi nnyo era yo omugu tunakola naye mu kuketta enkambi yaffe eya Ekoi yali ekiboga awo ku nkambi okumpi n'eddwaliro
abajjukira obulungi mulaba abalaba obulungi amawulire agafuluma mu February nga 13 1986 mwalaba ebifaananyi ebyo ebyalaga obuwanga obw'abantu abangi ennyo n'amagumba era mwalaba Kitaka Mayanja nali MC ku mukolo ogwo nga president alese ba ambassadors ne ba high commissioners okubalaga trustees ezali koleddwa ekiboga ekifo ekyo kimwalaba awo nkambi y'abaserikale we yali era nzi bwe banagirizamu emirundi ebiri okunzita naye Katonda n'akola ekiki n'asobola okumponya kakati nembera nga noonya eddagala naye na kliniki yange erwamata nga ninayo eddagala lyange naye nsala amagezi gonna agasoboka ne ŋŋenda erwamata nenzija eddagala nendiweereza mu nsiko mu kigattansi era nzijukira twalina Victor Bwana yali omusawo yali medical student e Makerere Victor Bwana yali amaze okujja mu lutalo yali anati okugenda mu mwaka gw'ogusembayo e Makerere oyo n'asigala nga ye musawo badokita bato ogenda okujja okutwegattako nga musawo Victor Bwana olwedde gyali ayamba mu kujjanjaba era nzijukira mwezi gw'omukaaga abalwanyi bagwamu ekiddukano ekyamaanyi ennyo naye nalina omukebe gw'eddagala gwe nali sinabakukwatako nga gukola nnyo ku bulwadde bw'ekiddukano zaali mpeke nendiweerezaayo nirikola omulimu mulungi nnyo ekiddukano kyali kibulumbye enkambi kyonna enkambi kyeyo eya Kigattansi Nkuluma enkambi twali tugiyita Nkuluma yali ku kyalo Kigattansi naye nga tuyitawo mu Kinanansi kubanga we twakuba enkambi eyo waliwo essamba ya Nanansi nga nene nnyo ensonga lwaki twayitawo mu Kinanansi kakati natandika okugenda nga navuganga eggaali mu ngeri y'obubba n'omukulu oyo Saalongo Musisi nakati gyali bambi ne tugendanga okufunayo training n'okumanya obukodyo obw'okusobola okukola ki okwetangira singa wabaggwawo embeera yonna ekunoonya osobola otya okwerinda ne tubeera nga tukolagana bwe tutyo era buli lwe babanga baliwo ebizza ekiboga nga tumanya ngeri gye communicatinga n'abantu abo omuntu anawabuuza nti mwasobolanga mutya okutuuka mu bifo ebyo twalinanga enkola yaffe gye twakozesanga wabanga osimbula ng'ogeraageranya ekkubo tosobola kuyita mu kkubo lye limu olwo tulinayo omugenzi Sserwanga Luwanga tukwatagana nnyo naye tulinayo musajja wange Fred Mwesigwa kati ndiweza ambassador ba Tanzania abo nga bensinga okukwatagana nabo Fred Mwesigwa si abadde MP abadde MP kuva Nyabusozi eyo naye kakati ndiweza ambassador e Tanzania kakati ng'olina okukuma enkoomi akakka ne kanyooka nnyo mu bbanga nabayi ne bakoleeza akaawe bakazikiza n'omanya line mwogenda okola ki okutambulira nti bwe naaleegaawo nja kuba kati bw'otambula disimayiro nga 5 noddamu n'okuma so okuma wano ne kagenda ne kanyooka mu bbanga baire babeera ku tensioni kubanga baba basuubira nti eriyo omuntu ajja okukola ki abajja okujja kati twatambulanga bwettu ne tuvuga obugali baffe ne tugenda kakati olina okumaakinga ekkubo lyo n'okubuzaabuza abayinza okuwondera tulina engeri gye twabuzanga ekkubo ne balowooza nti okutta lino ate ng'okoze eki okutta lino kale bwettu ne tugenda nga tukola bwettu n'omalayo ennaku ebbiri n'ofuna training nodda ne tugenda nga twetraininga bwetyo n'obeera nga skills ez'okuyamba okwedifendinga oba okutaasa abantu abalala ozikozesezza kati nze ekyannyamba nali memba wa Uganda Red Cross okuva emabega nga nina ne kaadi zange kati abantu balanise okudduka mu maka gaabwe bajja ekiboga awo tugenda mu mwaka gw'Ekinana naye nga nnoonya engeri gye tusobola okuyamba abantu abo ate nga bazze mu bungi abaava ebulemeezi bonna nenzija e Kampala nenkolagana ne Red Cross ne reportinga naye nga sibalaze nti ndi musirikale oba nina kyemanyi ku by'olutalo naye ngenze ng'omuntu owa bulijjo okulwanira eddembe ly'abantu ababonaabona mu lutalo ne baggulawo kampu ey'okulabirira abadduka mu nsiko ne bajja ne batandika okubayamba nenkwata obuvananyizibwa bw'okubawandiika n'okukola tracing work okutracinga nganda z'abantu abali mu kampu kati kino kinyamba nnyo okwekavaringa okola emirimu gyange obulungi egy'olutalo n'okuddusa abantu bajja okutracinga nga nze ndiko emirimu gya Red Cross era abantu bangi benzijukira obulungi bannabulemeezi abasobola okujjukira okukiweerako obujulirwa nzijukira famire yankajja so yalinga wano ng'otwawululwedde oyinza okubanga wakolako nayo programu nkajja oyo famire eyo naye yali eri kiboga naye nsala amagezi agagiddusa nga tegedde ab'enganda zaabwe wano e Kampala abo no tubabika mu motoka za Red Cross tubabika ebikutiya bino bitugabiddemu obuwunga
n'ebibokisi birijjiddemu bulangiti bwe bityo okubayisa ku nkambi z'abasirikale ne tubatuuse e Kampala ne twabatuusizanga Mulago n'ebbaluwa z'abalwadde naye nga wakoze dda puroguramu yo n'abantu aba n'abayamba okubajjawo amangu olumuyingiza wali ku kazoite oli bwamugira bwati nga bagenda bwe batyo ngagwera mu nkambi nga bigwereyo bwe bityo kakati bwe wabanko n'amawulire era g'oleese nze ofisi nasinga okukozesa wano ku mawulire yalingawo wansi nga ku Uganda House we walinga ofisi ya Dr. Kisamba Mugerwa omugenzi walinga ofisi ya mugenzi John Bossa nga we batuulaawo kati amawulire gonna okutambula obulungi nga ngaleetaawo era nzijukira mwaka gw'1983 abasirikale ba gavumenti y'Obote batta abagole ku kyalo lw'Endagi mu disitulikiti ya Nkwanzi babakuba amasasi ne babatta naye nafuna omukisa okugenda okuba ebifaananyi by'abantu by'emirambo egyo n'ensasaga eyo nanga bwe yali awaka nalina kamera yange kaakati ndeeta ebifaananyi ebyo maze okusaba ebbaluwa ewa RDC nali wagenda kujja Kampala nawe nofuna ebbaluwa olukuse ewa RDC ewa DC amusore kumwita RDC naye yalinga ba DC DC nakuwa ebbaluwa gyakuwadde eriko n'ennaku z'onoomala gy'ogenze kati olwokubanga nali maze okufuna ebbaluwa nagifuna lwakuna nga nja kudda ku lwakusatu lwa wiiki kaakati nga ntambula ebifaananyi ne firimu yange eyo gye nali nkutte ntuuka wano e Kampala njozezza nyireetedde Bakisamba Mugerwa awo we balinga omugenzi bambi omule mirembe bagambaga namwe tukugawereza ku BBC mawulire makulu lifa ne babiwereza ku BBC ne babikola ki ne babifulumya kyali kiyamba okubosinga okulaga nti gavumenti na obulabe temubwekola etulugunya abantu okutta abagole abali ku mbaga yaabwe mu balanzi kitta abantu ekyali kitandise bwe kityo ebifaananyi ebyo ne bitambula bulungi nnyo kaakati mu mwaka ogwo era nzijukira ogw'82 omugenzi Kardinali Nsubuga baali bazze okulaba engeri gye banaayamba ababudami ekiboga bajja ne Weekitiibwa Bossa basooka Kyankwanzi ku ssomero lya Kardinali bwe baavaayo ne bajja ekiboga kati abasirikale ba gavumenti y'Obote ne babakwata ekiboga ku ddwaliro tegereza ekitiibwa kya Kardinali ne MP ne babakuumirawo okumala essaawa 6 babakutte babagamba temujja kuva wano okujjako nga tumaze okuzuula ekituufu kumbe bakuba amasimu e Kampala bababuuza ki ekyokukola oluvannyuma ennyo essaawa nga 11 ne babata ne bavuga emmotoka ne bakomawo e Kampala naye nga babatuuzizza wansi so si mu ntebe naye nga babatuuzizzaawo wansi ne bakomawo kati ne tugenda mu mbeera efaanagana bwetyo olumu kati bwe nkomawo ngenda okudda nga amawulire gamaze okufuluma ku BBC ab'e Kampala babuuza ekiboga muntu ki eyatufulumizza amawulire ago okuva ekiboga ogenda paka ku BBC okutta abagole kati olwokubanga abasajja ba UPC bali bamanyi nti nkuba ebifaananyi ne baga nti ateekwa kuba Mayanja oyo eyakutta ebifaananyi ebyo mbandi awo bakimanyi nti olina kamera nti na kamera ne tape recorder kubanga era likodi yange ebintu byange nembiweerezaayo kati munnange mbandi ku mulimu nga wali advanced ebiseera ebyo nga abalinzi bajja babiri abagamba Mayanja yaluwa nga mbaga nti yenze nali maze n'okwambala engoye z'omulimu nga bagamba jjamu engoye ne mbagamba lwaki tebakwetaaga mu office ewa komanda ne mbaga nti lwaki ekinjagaza ne mbagamba nti batugamba tewali mukozi wa gavumenti wa ddwaliro kumujja kulimu nga mukama we temanyi MS akitegeddeko nti munneetaaga tijangu tugende neŋŋaana kati bwe nagaana ne bagenda bayita mukulu w'eddwaliro nabamunyonyola bamata nabagamba kale genda tulabe ekinaddira neŋŋenda bwe ntuuka awo tajja bali bamuyita tapi tewafunamu kulowooza kudduka namanyi nga tolina bujja kuddukira bano bandiko ngenda okutuuka ku geeti y'eddwaliro nga waliwo abasirikale bano bajja bali muleeya bali abasirikale nga bali wali ku geeti abasirikale bali mukaaga nga balina emmundu kuba nkirabanga walisoose kwekengeramu namanya nti waliwo ekigenda okubaawo kati bwe ntuuka wali nga bambuuza gwe Mayanja nti ye olina eggaali nti nina eggaali olina kamera nti nina kamera tubasembadde okuba ebifaananyi nti kwanze maze emyezi egisukka mu 5 nga sikuba bifaananyi nti okakasa nti ye
kyolina kyomanyi ku mbaga yali erwendagi kimbaga ki tuolwa embaga yafiirako aboge ne bagamba sigimanyi ennaku ze yabeererawo ze muŋŋamba nali Kampala era RDC yali ampadde n'ebbaluwa era ne bamumubuuza ne bamuyita najja DC bwe yatuuka n'abaga nti omanyi nti ye wasembadde okumuwa ebbaluwa ey'okutambula permission tepapi nagimuwa lwalunaku lwakusatu ng'agenda Kampala ng'ajja kudda lwakusatu nti yagenda n'akumawo na reportinga nti yagenda n'akumawo na reportinga kati kwaliko omusajja omu nantunuulira nnyo naga nti I think this man is innocent yayogera mu luzungu bwana I think this man is innocent mumutunuulire you can go back kati tapi nantunuulira nnyo nakwategira kubanga twali twogera ebyo nga ne girasi y'enguuli n'eccupa y'enguuli ngawo n'ateekamu bwati n'agiibwa n'agamba nti wekwenda toka mbele yangu siku yako ya 40 ilikuwa bado fika kwenda umsamie Mungu nti ennaku za 40 zibadde zinaba kutuuka nva mu maaso genda weebaze Katonda naye ntambula naye nga manyi nti essasi lijja kunkola ki natambulanga siimu naye nga ntambula mukungujjo era saagenda ku mulimu nagenda mu quarters nenyingira mu nyumba yange nengalamira ku buliri omukyala nambuza obadde ki nemugamba ndeka otune tuntwala kati abakozi banange bwana bajja onabadde ki bamukozi eki nabaga nange simanyi bwe yebasi olweggo nenzire engulu nenzirayo ku mulimu embeera netambula bwetu kyekimu kubyeka ngo benafuna ekyankanga ennyo kati netubeera nga kati ekirungi nga ate bwaliba bategeeza ab'omu Lukoola nti Mayanja bamukutte kati mba ndyawo nga musisi aze akawungeezi alowooza agenda kubuuza mukyala nti kyekibaddewo nze navaayo mu nnyumba naye nga ne batugambye bakukutte kituufu ne mugadde bankutte naye bantadde ensonga evudde ku bifaananyi bye nakuba ne bagamba kale katugende tubategeeze ne bagenda ne tutambula bwe tutyo omuntu omulala gwe baddamu okunkwata nga wasiba omutima okubeera omwana ng'ava mu Lukoola olwabatandise okuvaayo agenze yegasse ku magye ga Obote ajja abagamba nti walina wano omusajja abadde akolanga IO waffe nti ani nti ekitaka Mayanja ajja abagamba nti oyo yabadde nga IO waffe mu nsiko yasaze eddiiro nti era we tubali tumuyita adjutant Mulamba nti kubanga tubali tujjawo ku kampu mu lusiisira bwe bagabira ebya Red Cross abadde atuwa ebintu bina bye tuba twagala ne tugenda nabyo mu Lukoola sabbuuni obuwunga bulangiti buli kimu batandika okunoonya naye waliwo dokita omu nga musajja mukyoli nga yajjanjaba abasirikale kyava mubuuza nti gajjanjaba abasirikale ba saidi ki abo saidi ya gavumenti y'Obote olwo bazze bankimye bantutte bazena ku ddwaliro olwo bankima waka kuba bankera ku makyanyo nga sinaba bakagenda ku mulimu ne bagamba bakwegala bagwa ate ng'oyo omuvubuka yajja mu manyi era bwe nagamba mukazi wange nti kati ebyange biwedde Mukama abakume ebisigadde kuma abaana ne tugenda ne tutuuka eri ne baga nti yono bona ne basaakanya kati kyeva dokita yababuuza nti amubuuza nti njagala ombuulire yabibaga yali captain yabibawanga ng'omusirikale yabibawanga wa Red Cross yabituwanga wa Red Cross kyava akwata mu nsawo enagyeyo kadi ya Red Cross n'agamba nange ndi memba wa Uganda Red Cross bwe mba nga nyambadde uniform ya Red Cross omulabe n'atali mulabe bonna mbakolako naye baba yabibawanga nga wa Red Cross nti yalinga yambadde uniform ya Red Cross nga yeebuzaabuza n'agamba kamanda n'agamba musajja muleka agende kasa yakola ibabanga yakolanga bwa Red Cross niyo nga bwakirumiriza talina musango let him go nga wawona nenvaawo gwakubiri owona gwakubiri mpona ya dokita oyo olwokuba yali musajja muliyajjanga mu ddwaliro oluusi ne tukola naye bwe yajja akawungeezi twalinayo kesi gye twali tugenda okola kulongoosa mukyala ne mugamba dokita nga wasavinze life yange nagamba maybe you may be muyekera naye by that time wabadde Red Cross member waffe so nange sobola kuba oba wali muyekera for that I don't know nali sobola kuba kubanga oli member wa Red Cross sobola nti okuba wa Red Cross bamutte kituufu ne mugamba thank you very much doctor natandika okufuuka mukwano gwange era otawulwatuka okuggwa nga dokita yabe waali awo naye waliwo incidence yali y'amaanyi ekiboga bw'oba togikonyeku mutamanya nti omanye ebyekiboga lwe lunaku abalwanyi ba NRA
lwe bali bateeze emmotoka z'abasirikale ba gavumenti y'Obote mu mugga Kitumbi ku luguudo luva Kibogo gende Mityana bali bateeze land mine nga bategeddeko nti bajja kuyisawo abasirikale nga bagenda e Mubende. Ky'omukisa omubi mmotoka y'eddwaliro ye yakulemberamu okugenda, abasirikale tebagenderawo mangu. Kati ng'erimu abasawo baffe mikwano gyaffe, naye Katonda ankolera ebikulu era njagala kusigala nga mwebaza. Mwalimu omusawo mukwano gwange nga muwadde firimu zange azitwale Kampala bazinjolezi ankomeze ebifaananyi ng'akomawo nga muwadde ne ssente bamukubira mu mmotoka eyo n'afiiramu. Nze nakoma ku mmotoka awo nali wakugenda naye ngamba obanga staff ogenda ntwalira firimu genda ku Rumu Street edduuka bweti ne weeti otwala ebifaananyi bajja kubyoza bw'oliba okomawo bijjayo n'obireeta n'ogamba k'osigale ninsigala. Kati oli driver levuga mmotoka bagambye emikodo mingi n'agamba ati muze manyi lwaki togenda namugamba ate oba onaagenda lwaki nze ngenda naabo tujja kunyiga mu mmotoka. Mmotoka eyo yafiiramu omusawo w'ebisolo, mwafiiramu mukyala we, mwafiiramu omwana we, naye omukyala naye n'afiiramu, abantu bafiiramu nga 7. So bagitega land mine mu mugga Kitumbi awo. Era baawulira bubi nnyo nga ekubyabo kuba bali bazze ku charginga bagenda okulaba nga ekubye basawo. Nga bali bakuba basirikale n'okubacharginga babacharginge sobole okufuna emmundu. Kaakati bano basimbula sawa nga 2 bagenda. Bali olwokuba tagiti yabeereye emaze okugwa butaka. Bano bagwa ku mmotoka nga ekubiddwa. Bateekako emirambo bagireeta ku ddwaliro. Baga nti bannange abayeekera bakubye abasawo babase. Ekikanga kyali ky'amaanyi nnyo. Kati abalanga basigaye tubalaba. Era nenkube nga bannange aba Red Cross ne tugenda okunoonya emirambo egy'abali basigaddeyo. Bambi ne tubazuula emirambo esatu egyali gisigaddeyo gyali mu mazzi mu kitoogo. Boko bano bayitako bano abali ku kkubo. Ne tubakomyawo ne ambulance yaffe yonna nga ekubiddwa. Nfakki n'omukulu w'eddwaliro mu mmotoka eyo yalimu. Bali bamwita Dr. Kiza kati naye mugenzi naye yeti yafiirawo. Abali mu maaso kabine ey'omu maaso kuba emmotoka zalinga za Land Rover nga n'emabega yebeera chemba y'abalwadde mu maaso ng'etwala driver n'omuntu omulala. Bo abali mu maaso baafuna ebisago bitono ne bawona. Olwo ne luggweeraawo bwe lutyo. Kaakati otene tugenda mu maaso nga tugenda tukolagana. Era omugenzi Ojoko lwe yafa oyita Ojoko yajja ekiboga ku kisawe helicopter ku kisawe ky'okusaza n'apaakinga awo n'akola parade n'abriefing abasirikale n'amala ebbanga ddene era abasirikale nga basanyufu nnyo nti mukama waffe ebiragiro byatuwadde oyo omusajja bwe tumanyi mwabe ekiboga mwena muli bayeekera naye kati tugenda kumumaliriza kumaliriza Museveni ne tuwotokamu era nga bwomanyi twawotokamu ekiro ekyo Brigadier Sewankambo ajja mu kifo kyaffe we yakattiranga ku lusozi lw'ekiboga awo wewalinga enkufu we yakattiranga lijjukira walingawo omusajja nga ayokya amanda naye nga ku kyokero ky'amanda wasobola n'akola emirimu gye n'okumuwa information n'agizaayo. Kakati ne mutegeeza nti abasajja oyita Ojoko yabadde wano emisana era asembudde akoze eki agenze. Ku makya tugenda okuwulira ku rediyo nti oyita Ojoko helicopter gye yabaddemu yefunye akabenje n'afiiramu. Ekyo ne kiggwa ne batawo komanda omulala bwe yadda mu kifo kye n'atuuza abasawo ffenna ffenna n'abakozi abaali abalala aba district n'agamba ekiboga wano wajjudde bayeekera era bwe ntunula bwe nti ekiro sikivanga mu bwongo bwe ntula bwe nti ndaba ono oyo ndaba omuyeekera naye nga bwasonga olowooza nga asonze kugwe. Era ffenna twafuna abali bakirimu twali abantu nga 6 twafamu nga tuga buli musajja ono aba naye Katonda era akola ebintu bye bavugako mayiro 5 ne babambushinga naye ye simatoka emmotoka gye yalimu yali emaze okuyitawo yakyusa mu mmotoka kubanga twabaweereza information nti ali mu mmotoka bweti ne bweti kati bavugako katono nnyo n'akyusa n'agivaamu eri nadda mu mmotoka endala. Kakati bambushinga eri gye balowooza nti mwali kumve akoze eki ali mwekulembeddemu oyo n'asimatukira awo. Kakati ebiisitesi nayo neggweeraawo ne tutambula bwe tutyo. Kakati 85
bawamba Kiboga aba NRA mu mwezi gw'omunaana era bawamba Kiboga olw'enteesaganya zitandiseewa e Nairobi jukiro bamaze okujjako boti kakati bagenda mu nteesaganya ceasefire kati omulwadde yawumula amagye Kano Kizza Besigye bamuleeta e Kiboga okukomandinga abasirikale ba NRA abaali bawambye enkambi kuba bawambye enkambi n'ebyokukozesa ebyalimu n'abasirikale abaaliwo abakkiriza okubeegatako ne babeegatako abaagaana ne babatwala ng'abasibe. Enkambi ki eyo twogera ey'Ekiboga eyali ekiboga y'amasirikale g'amagye ga Obote olwo bagikwasa Kano Besigye okukomandinga ekiboga bali abalanga beeyongeddeyo kati ne tutambulirawo naye nga yali awo tunoonya amawulire okuba olwo ekitundu ky'ekiboga kyonna olwo tekikyalimu nkambi y'amagye ga Obote eriya yonna eyo ewambiddwa era ffe okununula okwasookera wa Kiboga bali ogenda okwetoola okugenda e Kabamba n'okweyongera e Fort Portal bagende basirwangalanga bataasitiserwangalanga nga bakutte ennyonyi wano okubakwata okubatwala bakole exchange eyo y'abasirikale mutuwe serwangalanga naffe tubawe ennyonyi gitukutte ng'olwo Kizza Besigye yakomandinga wa ekiboga naye kyetwamwewuyako kyali kimu kyokka nti ebbanga lyamalawo omusajja yali mutima omusajja mugumu tiyalinnyako mu ddwaliro naye nga n'ennyumba gyalinga asulamu nga era asula mu nnyumba zaki za ddwaliro naye yakeranga ku makya ku lubalaza lwawo n'avawo ne beesikooti be n'atambula n'agenda mu tawuni eyo neetoola n'akomawo n'ayingira mu nnyumba ye n'abeera awo teyalinnyako mu ddwaliro naye twagenda ngo ne tumwebuuza kwe tumweyanjulira n'atumanya nti naffe tuli part of the struggle ng'amanyi weetuli naye nga tekikwewunyisa abasirikale b'Obote kugambye dokita oli yajjanga mu ddwaliro kati eri okumirimu tukole najje ne tukola naye naye ne tumanya omusajja ono nga musajja mugumu ne tubeera naye paka Kampala lwe yakola ki lwe yawambibwa kaakati ng'ennaku z'omwezi ali ba 16 16 January President Museveni 86 ajja ekiboga yafuuka Saidi Yehoima nga era ne Besikoti abali basinko balina bawala bwe batinga bawala bavuka b'amaanyi okuliko n'abalenzi kati bwe twamulaba tufuna ne tusanyuka nnyo Besigye bonna bazaawo kusaza atubuuza wano ani abasinga okumanya ebifaayo bya wano neesobolayo mweyanywe awo nomumanyi bulungi nze neesobola mugamba nti semo nze omukubbo waliwo ne omusajja mulaba oyita omugenzi Piyo Kitagana yafa n'okufa naye najja n'agamba kakati nti tugenda mutubuuli abantu b'ekyo gavumenti twanekana mu lutalo tugende tutese n'abasajja bano oba tugende tulwane fena bano ne baleekaana wagunjukira omugenzi Bukenya Wilson tizivuge zaake akatwamutumanira zaake n'okufa bambi yafa zaake zigenda zaake tetwagala kuteesa n'agamba kale tugenze naye n'agamba nti bwe nawe tumaze olutalo nsooka kudda wano mugeze okunoonya ebyafaayo bwe ndikomawo wano mutubuli ebyafaayo by'ekifo kino ne bagenda kakati ne tusigalawo ne Besigye nga yakomandinga baye ne beeyongerayo e Kampala waite ennaku 10 Kampala n'akola ki n'awambibwa ne tubeera awo kakati bw'amala okuwambibwa abasirikale abamu bakomawo okujja ekiboga batugamba nti olutalo luwedde naye teruneba temuddawo kweyiba ne mugamba nti tumanyi muyinza okubamu empulunguse esigadde musigale nga mutunudde nnyo okwekkaanya embeera nga bwefaanana koffe kale kakati omwezi gw'okubiri ng'ennaku z'omwezi 11 kawungeezi mbandyawo nga motoka z'abasirikale zizze babuuza Mayanja aluwa tunoonyeze musajja gwe bayita Piyo Kitagaana tunoonyeze famire ya Kagulire tunoonyeze Badiru Kakembo ti enkya president ajja wano n'abagenyi naye gezaako mukunge abantu mu budde bufunda babeere nga abantu bayeerawo n'abantu bangi president aleme okujja n'abagenyi nga tewali bantu nga tukuŋŋaanya abantu tuyitamu akawungeezi ako ne ku makya saa zigenda okubeera 4 nga convoy zituukaako baambassadors besabanga nako abaye buli ggwanga bayi commissioners bangi nnyo kyomukisa bali bampadde okubeera incharge w'omukolo ogwo nga MC ne nkulya omukolo ogwo nzijukira omugenzi yiga bannongamba noonyewo omuntu omwana akola translation nenoonya mwami yiga Fred gyali kati tanaba kufa omusajja wattu akadiye yaliwo nga translator ne tubeera waawo
president n'angamba tusooka otulambuze ebifo bino byonna tubirabe abantu bano ekibalese kukakasa engeri abantu gye battibwamu nembeetolooza wonna enkambi wonna nga bwe zaali andaki ze bayikwekangamu abasirikale amagumba g'abantu ge twali tumaze okukuŋŋanya kubanga bali amaze okutumya nti mukuŋŋanya amagumba gano g'abantu bonna ne tugakuŋŋanya ne tugateekaawo n'obuwanga bungi nnyo kaakati n'atandika okwogera nannyonnyola abambasadaas engeri gavumenti yali gye yayisanga oby'abantu ti ekifo kino kyennyini we wali nkambi we walina amagumba gano oyinza otya okugamba nti tebakikolanga mu bugenderevu kubanga we bali wennyini n'amagumba gano entuumu z'amagumba ezo naziri kitegeeza bo balina essanyu ly'okukola kiri okutta abantu bampasa ne batubuuza naffe ne batuinterviewinga ebintu bingiko n'abamawulire kuba abamawulire bonna aba BBC CNN baki Al Jazeera baali bangi nnyo abaali ku lunaku olwo ekyo nakyo ne kiggwa ne bagenda kati olutalo bwe luti bwe lwatambula ekiboga mu kitundu ky'ekiboga kuba ekifaananyi ky'ekiboga kubanga nze kyenasinga okukola ki era kyenjagala kyenasinga okukoleramu era ekibuuzo kye mbadde njagala okubuuza nti lwaki kiboga yankizo nnyo mu lutalo luno kubanga toli gw'owulira ng'ayogera n'atayogera ku kiboga ekigifula ey'enkizo abantu abasinga bayita bamanyi Museveni niye bw'ajja mu kiboga n'atunnyonnyola mu lunaku lumu ne tusobola okumatira n'okukkiriza n'okumugoberera n'okumuwagira kiboga efuuka ey'enkizo abeebulemezi tetuganye nabo bannaffe baalwana n'abeesingo n'awalala naye baalaba omuntu ffe gwe tumaze okufujjako eddusu kubanga senga twamulyamu olukwe ne tumuloopa waali ne waalaze n'engeri gye yatukuma tubagamba nga tubagobereza ebifo mwali oba oliawo kiboga Museveni tiyandisobodde kuwangula lutalo bani mu kutemangu naye ffe twamusiikira ne tumugumira ne tubeera naye ojjukira abasajja twamuwa abasajja nga Afande Mulaalo George William oba omumanyi abasajja abo nga balenzi bato ne tumuwa Kato ne tumuwa nga begabe bafande Brigadier Sewankambo basempeebwa tulina omusajja waffe Kalooli Serwangala ng'olwo ate teyayingiye eno waffe ate yafulumira sayidi ndala bano bonna bagenda okujja nga benkubidde baluhona nga ffe tumaze okubanyuza nga mikwano gyaffe jjukira omusajja Kagulire Museveni tukube yasooka okukolagana nabo nti njagala kutandikira kiboga ffe nga tunabana kukimanya era ensonga kyewali kinkuga nti bwatuuka ekiboga tugambe kamala okugendako ekagobe wano mala okulaba mukulu Kagulire ono njogereko naye kati ekifuula kiboga ey'enkizo ti ffe twali soosi y'okutandika olutalo waliwo omwami Nasani Matovu era musawo wa bisolo Museveni bw'ava e Kabamba mu kiro ekyo bwe kiboga yatuukamu kiroogo ge mazima ekiro ekyakesa olwamusanvu Saturday era bavayo ku Friday kati n'agenda ku faamu y'amatovu era waliwo emiti kati bagisala kyatuukalawo ebyenjala ne gisigala mu byafaayo gyali gya muyembe yabuzaabuza abantu bano mu ngeri ya njawulo nti yagenda n'avuga Land Rover ezo ne bagenda mu miyembe eyo ne bazireka eyo nga bo ndozireka kati ku sayidi eno eya National Theatre ate bo ne batambula nga bakudda ku sayidi eno ey'eno ne batambuza bigere ng'emmotoka ziriwe ne batambula nga bagenda babuza ne beetuuka ku faamu y'omwami Matovu oyo awo we baasula era mwami Matovu oyo mugenzi Matovu yebafumbira ekyemisana gye bali ekyemisana gye bava ku ssaawa ezo 7-8 bajje mu kiboga ne baddeyo wali baleka motoka zaabwe ekitegeeza bano senga baali basigala babalondoola bwe bantuuse ku motoka ziri bandisigadde beebuuza balaziwa bandiradooza nti balaze sayidi eno akiri baalireseewo n'omuntu so nga bo bano balaze sayidi eno bwe bati ne bavaayo ne balyoka badde ekibuga so abantu ngaabo tubajjukira ba mukulu Matovu Nasani nti yakola omulimu munene okukweka abantu abo abaana be gye bali bwe tujjukira mukulu Sempeebwa be bakola omulimu gw'okunoonya amaseffuliya n'ebintu n'okulaba nti bayamba tuteekateeka tutya olukoola mu kinaanansi kigattansi kifo ki ekirungi waliwo kaputeni Kalooli Wamala oyo n'abeebulezi bamujjukira bulungi musajja oyo yaketta nnyo enkambi z'abaserikale Bubote tulina abasajja ng'aba Godfrey Nume bwe bakubira Godfrey Nume bannakiboga abo bonna bali mu ddwaniro be bayamba okutema ensiko okulaba tutema tutya amakubo agasomosa abantu baffe okubajja mu singo okubayingiza bulemeezi kale n'olwekyo kiboga afuuka ow'enkizo n'okuba nti ate n'okusigala ng'ayogerwako
era songa osoma obulungi kitabo kya Sowing the Mustard Seed olaba nga Museveni ayogera nnyo ku kiboga engeri gye yamuyingiramu engeri gye yeyambisa abantu baamu olaba musomye ku Mustard Seed peji 65 ogiraba bulungi giddemu ogisomye ojja kusanga erinnya ly'omusajja ayogera naawe ng'amwogerako kale nno kikulaga nti kiboga yalina enkizo nnene mu lutalo luno yadde abantu bamu ate tebakiraba nnyo ng'ensonga naye bwebanga okitunuulidde bulungi olaba nti okuzibira kwaffe kwe twazibiramu otolutandika okukolera n'okukwata omugambo obulungi kiboga yali yankizo soka ombuulire omanyi nzaako sikeetegerezanga bulungi era mbadde n'abalwanyi bangi wano ntera bagamba nti ndabye obutabo bungi buwandiikiddwa naye sibalabamu ng'ate bye mwogera byankizo nga byali mu lutalo kati genda ku peji 65 byakuwandiikako ki ampandiikako nga omu ku bantu abasooka okumutuukirira nti era embeera bwe yasajjuka nga abasajja bobo tebatuuse nze omu ku bantu abasooka okwewogomako okwekweka kugambye nasobola okwekweka mu siiringi y'eddwaliro okumalamu wiiki 3 ekintu ekirali kyangu obulamu jjukire baati nali saddaaka yennyini naye mukama akola ki anzijukirawo n'ampandako edduso so nze okubeera anzijukira bulungi era nzijukira bulungi nti lwe yali atusiibula mu mwaka gwa 2021 mu State House yannokolayo n'agamba nti mu bantu abamalirivu Kitaka Mayanja oyo yali omusawo waffe situka oyogereko eri abantu bano banno bakumanyi nintegeeza bwino wenge nalina era nintegeeza nti wali wakatuuka ekibuga nze omu ku bakuyamba okunaabako ennaku zoli omaze nga tonaabangako naye okufumbira amazzi nawayo eddagala okulaba nga tutaasa bulamu bw'abasirikale asobola okuketta kubanga olunaku lwe bakuba enkambi ya Kiboga ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi gwali gwa Juni omwaka gwa 83 baali baleese ebyokulwanyisa nga batikudde ebyokulwanyisa eby'amaanyi kati abasirikale ffe twabagulyanga ku twenge ne twogera nabo ne tubaga tulabye emmotoka batikudde ebiki ne bateeka okutusomera batikudde ekyokulwanyisa gundi batikudde ekintu gundi ku luno Museveni tugenda kumumaliriza ebyokulwanyisa bye baleese bingi gwe ng'onootinga senga gwali mulembe gwa simu eza smart wandibadde munyumya n'okulikodinga naye twalikodinganga mu mutwe era naddukirawo ne ngenda wa musajja wange Musisi Salongo ne mugamba ebyokulwanyisa bwe biti bireeteddwa dduka obategeeze nga tebanaba kubigabanya mu detachers ndala n'agenda n'abategeeza era ekiro ekyo olunaku olwa 3 Juni lwasigala nga lwa byafaayo ekiboga mba ndi omwo ekiro nga Brigadier Sewankamba akonkona ku dirisa lyange nangamba tuzze oba onoosigalawo oba tosigalewo tuluzze kulumba tusimbye byakulwanyisa byaffe gwomanyi ebinaddirira oba odduka weekweke gwonoomanya neffe tugenze n'agenda sawa ziba ziwera 9 n'ekitundu ne bayingirawo ne bazingako kampu yonna ditaki yonna bagizingiza ebyokulwanyisa byonna nga baali biterese mu sitowa byonna bye babyetikka abasirikale baali baguduza sigala biki ebintu bingi nga bwe bimanyi balina ssente kubanga bagendanga mu byalo ne banoga emmwanyi z'abantu ne batunda ne bafuna ssente emifaliso nga giri awo ne basiba engugu zaabwe ne bajja mu kisaawo awo ne bakuba hip hure walizanyo okumuzanyo gwa hip hure nga bamaze okuwamba abasirikale bano badduse ffe twayimanga mu madisa gaffe mu quarters ng'olengera badduka abalimu bali mu underwear abalamu bali mu saati yokka badduka n'abakazi baabwe bonna badduka bagenda era abamu abadduka ekiwejjowejjo baasibira mu bende mu barracks kati ekifo kisigala nga kiririza teddi kyonna kyonna kati bwe baakya ku makya abalala babakubye ebisago ffe ne tufuka abasaasira aduyi mbaya ne tubayita mu ddwaliro ne tubakolako abaali bafudde abo nabo ne tubatereza ne batwala emirambo kakati olunaku olwo bakutwala ebyokulwanyisa ebiwerera ddala mu bungi n'emifaliso n'ebintu n'ebyambalo n'ensimbi enkalu kubanga abasirikale bano bwe baleetanga ssente zaabwe baziterekanga mu bidomola bagana ebidomola bingi ne bakwata ekkubo bakwata mukubero etuyite egenda ekatanjovu ne baddayo mu lukoola paka mu nkambi yaffe eyankuluma bwe tutyo bwe twatambulanga mu lutalo mu mbeera efaanagana bwetyo kakati bwe lwamala kuggwa nga bwe nkutegeezezza twatandika okwekolamu omulimu naye nga tetunaba kuggwera ddala okuva mu mwezi gw'omunana twatandika okulonda obukiiko
ndiraba nteeka akakiiko ak'ekyalo ak'ekitundu kyaffe ng'owamawulire ng'okuwamba nga tumaze okuwamba kiboga era ffe akakiiko bwasookera ddala nga ne kampuni munabana kutandika kutuuka tebannaba kutuuka twali tumaze okukola obukiiko bwaffe eri mu byalo nga kiboga awambiddwa olwo nga ffe ngeri tumaze si kuwambibwa ng'emaze okununulwa tukuyita kununulwa ffe nga tumaze okununulwa ng'emaze okununulwa okuva mu mikono gy'abasajja b'oboti n'obukiiko bwaffe nga tumaze obukola kibulonda era twagana obukiiko bwaffe obwo mu maaso nenondebwa ku kifo ky'amawulire ku lukiiko lwaffe olwasooka omusawo netugenda mu maaso bweti omanyi nze obulamu bwange bwonna ne benali nkyali muto nanyumirwanga nnyo ekigambo ky'obukesi era mu lutalo muno ekifo kye nasinga ennyo okuzannya kyali kya bukesi nze ne bwe nabanga ndaba firimu nakati ne bwe mba ndaba firimu nsinga nnyo okunyumirwa firimu ezirimu bya bukesi ebyo Inspector Derrick kati nembeera nga omulimu gwe nasinga okukola gwali mu bukesi nakunoonya ddagala okulaba nga tuyamba ki abalwanyi baffe era buli wabangayo obuzibu bw'ebisago nga tufuba okulaba nga tuweza era ne bakuba afande tumwine ebukomero batutumira mangu ne bagamba eddagala lituweddeko bwe mba mwinayo eddagala lya emergency mulituweereze jjukira nti abasajja ba Red Cross abo 7 yabakwatako olumu naye ng'ekigendwa kitekwali kubawamba yayagala genda balaga omulimu nga bekola ki bwe gutambula abajjukira binye ebyafaayo ebyo bakimanyi bulungi yabafuye ebitundu by'ebukomera awo n'agenda nabo n'abatambuza kambi zaabwe era ne munamule wa New Vision bamuyitanga ne musajja w'ekirivu omuzungu Pike era naye ne bamuleeta mu lukola njukira ne bamuleeta mu lukola naliyo William Pike oyo nga bamulambuza enkambi bwe tutyo nno twagendanga tutambulira mu mbeera yali efaanagana bwetyo okutuusa otawe twalugusa ebyafaayo bingi wano okugira mu bimu na bimu ebimu naye nga kiboga njagala nnyo okwongera okumanya mwami Kitaka kuba ebiseera ebisinga mu ntalo muno ekifaananyi kiri nti gavumenti yetta abantu naye abasinga bagamba nti nedda enjuyi zombi zikola kyekimu ate abamu bagamba nti omuyeekera ono muzibu nnyo ayinza n'okutta abantu akyayise gavumenti ye bamwagale mwewammwe bino tebyaliyo amazima gali bwe gati agatakaawa kituufu nga baga nti ensi ezimu naye olutalo lwa President Museveni olw'emyaka 5 ng'ensi endala ziwadde emyaka 2 n'okusingawo ng'ensalo teziggwanga ekintu kyali kimu kyokka butakolagana banayinki naye Museveni yakolagana ne bamwanayinki nnyo era ng'okukwata ku mwanayinki gwe omusirikale n'omulumya gwe ovunaanibwa oba guttibwa era kooti yaffe yo yalinga eggwerawo omusirikale bw'otuluganya mwanayinki olina okukola kiki kati buli bwe baatuukanga ng'abantu babaagala ate nga bano ab'obote bwe bayitanga mu kitundu tulina abasajja bamuyitanga ojuku ekibaga okubuuza okugamba omuntu ali mu myaka gyange nti kiki ojjukira ku ojuku asobola n'okusala omuntu olubuto bw'ati omukazi olubu n'agamba si kulwanga Museveni ali mu lubuto ekyo ekikolako olumu nga ntunula bwe nti awo ku round about awali kusaza mitense kubeera egenda ku district egenda Mityana n'asala omukazi bw'ati alabe omuyekera ali mu lubuto kati oyinza okugamba nti awo asala ali lubuto nti mu lubuto mulimu ani omuyekera ndani apo nasala naye Museveni naye kiyakola kwe kupitiriza abasirikale yo bonna mukolaganye ne bamwanayinki era mwanayinki bwe yabanga omujeemu ne bamugyeyo nga nti obabadde mulonkomi nga tebamutta bamukusiba busibi twabanga n'amakomera gaffe tebabakumiranga paka lwe bamuscreeninga n'addayo nga bamaze okumukansolinga n'afuuka ate w'omugaso n'akola ki n'atwegattako so sigamba nti bamuleese ng'abadde alimirira obuyeekera eri mu kyalo nti atuukawo ne bamutte nedda bwe bakutuusanga wano nga bakusawa ne ofuuka ng'omusibe naye nga bakukansolinga oggwemu ekiwugu ekyeri ate otukole ki era batwegattanga ku mbalina bangi bemmanyi abaagenda ne babakwata kubanga twabalonkomanga nti oyo alabika atulimirira ne bamutwala kati bamutwalanga eri nga bamukansolinga ate n'afuuka wa mugaso n'ayamba ate mu lutalo okujja okukola kiyambako bw'oba otunudde contribution yammwe yali y'amaanyi naye wetwogerera wano nfunye abaali abalwanyi bangi nga kulaajana kwereere
ng'era balinga abagamba nti President Museveni yatukozesa n'atusuula ettale. Bangi bagamba nti batujjukira mu kalulu nti naye ebitali ekyo ffe tubeera eyo ne tufa njala ne tukola ki nti ate mu nsiko twasuubizibwanga nti bwe tutuuka amayumba amalungi fulaati ennungi kino kikyoyinza okwogera ku mbeera eno ba veterans mwe bawangaalira. Njogerako bwenti kituufu nti okulwana abalwana twali bangi nnyo naye olutalo bwe lwaggwa n'abatalwana ate ne bafuuka nti balwanyi nabo bangi nnyo. Omulwanyi original mwami Kisumukwe, omulwanyi original bw'aba akaayana alekamu kubanga amanyi gye twava we tuli nawe bwe tuyinza okulaga senga embeera ekola ki senga embeera yonooneka. N'olwekyo twemulugunya era abamu tuba twemulugunya tuyagala kwemulungiza mu lwatu wano tuliko gye luganda kati twemulungiziwa wali naye abantu abamu bano abajja ne batweyungako nga tebaali balwanyi original bakuba nnyo lalamu okusinga bali babenda ya Nakalama. Naye ekyokubiri gavumenti eno bwetaddewo puroguramu eyisinga obungi kubanga ekirungi nze bwe lutalo bwe lwaggwa kineeyamira Pulezidenti Museveni okukola kusomesa abantu byankulaakulana era mbadde nkikola nawe okimpeerako obujulirwa. Ekyo mba tugabira abantu ebintu tusooka okutunuulira abalwanyi kyeze yisooka be basooka okuzifuna. Jukira lutalo bwe lwaggwa baagaba amabaati ga Lubero Triangle wagawulirako 15 galinga 30 bensinze okubeera nabo wano. Oyogera ku Lubero Triangle 30 ne 15 tusiganyo galiyo 15 be basirikale abawummula baleya bagafuna era mulimu n'abazimbirwa amayumba amatongole bemmanyi naye ebyo abantu babikola kibe bajja ntibabyogera. Kaakati waliwo abantu abasuubizibwa okulabibwa mu ngeri y'enjawulo naye obuzibu bwe tusiŋŋaana abantu abasuubizibwa okulabibwa mu ngeri y'enjawulo nti tetulina muntu atuzza wa mukama waffe kumulabako era kikyalumenya abalwanyi. N'ofiisi y'abannaffe Basedunga naffe nabo n'obasaasira kubanga tuba bagamba tujja kwogera ne boogera basajja battu naye ne batakola ki ne batayanukulwa kubatuukiriza kuba nja kuwa ekyokulabirako. Nze bwe lwali nsibulwa nga kapiteeni Pulezidenti Museveni yennyini yagamba mulwanyi munnaffe Nalweyiso nti olina etaaga okumusinkana n'effamire ye nina byenjagala okwogera naye olw'omulimu gwe yakolera olutalo naye naguno ogujjwa sinafuna mukisa ogwo kati embeera ng'eyo ebeerawo. Naye jjukira nti Pulezidenti Museveni yatusuubizayo akasiimo abo ne bakafuna akakadde akamu n'ekitundu n'avaawo n'asuubizaayo okwongera kutopingako obukadde bulala 3 n'ekitundu era mpulira nti awamu batandise okukola ki okubaga. Minisita wa Lubero Triangle ennaku ezirayakiremu agamba nti atandise okugaba agamba nti bajeti ejja weeneggwerako ajja kuba ng'ayongedde. Bwe twogera kati omwaka guno babadde mugabira abalwanyi nkumbi bagende bakole ki bagende balime era gye ziri bazigaba. Kati epulogulamu ezizikolebwa abantu baasuubira kinene nnyo okusinga kyebakola ki kyebalabye kubanga jjukira nti ekiseera ekyo twavira mu lutalo akakadde zaali ssente nnyingi kubanga zaayigabibwa nga emyaka nga giringa oba 8 ng'olutalo lwakaga batandika okugenda nga bagaba akasiimo ako yakatuuma akasiimo kale kwe bagenda ate batopingako zino akakadde 3 n'ekitundu bagenda batandise okuddamu okukola ki okugabira abantu. N'ebintu ebirala bino bye tugenze tugaba mu NADS mu Operation Wealth Creation teri muntu yatuukirwa bajaasi abali bagaba ebintu bya Operation Wealth Creation ne batakuwa mmwanyi. Bwe bakuba bakuwadde yiika y'emmwanyi oba yiika 2 ne bakuwa emiyembe n'osimba ne bakuwa olusuku n'olusimba ndowooza nti naye baba bakoze eki bakukompasating. N'olwekyo olw'okubanga ekintu kye kyali kyaffe ffe twakirwanirira ne ndowooza nti bwe tuba tubanje nga tulekamu ate bwe tuba tunoonya akalulu era tusubire okusigala nga tukanoonya olwoyo gwe tujja okubanja kubanga bw'onookaba ataakuwola agenda kubeeza nnakuwola kiki. Olwekyo nze ndowooza nti tunyiige naye nga ate bwe tusigala tunoonya akalulu kaffe tulabe nti gwe twawola asigala nga akyaliwo twongere okumubanja kisa kijja kumukwata atannaba kusasulwa asobole okukola ki asobole okusasula. Neyanza nga tumaliriza oli ayinza okubuuza nti ki ky'oyinza okufa nga teweerabidde mu lutalo luno lwe walwana. Nkimanyi olina by'oyogedde naye oyinza okuba ng'olina ky'oyinza okugamba nti mu butuufu kino kyosiyinza kukyerabira mu lutalo luno. Kyesinza kwerabira nga bibiri ekimu kya ssanyu ekimu kya nnaku. Ekyennaku kyekiri kye nkugambye
lwenatwalibwa kompyuta omusajja abasirikale baffe abanga bamutiko bayitibwa kompyuta kubana limanyi nti oyo abawadde bwino yenna owedde nkwedde era nzikitanga nagamba mukyala wange kwaera atadde kyayi ku meza nangamba atasajja bakulala ne mugamba ekanywe kyayi ono ayinza okubanga kugenda okusembayo waliko ne ku sowaani ne muganda ekali girino ndiriye nenzira mukise musajja nagamba nti fe tubadde nga tukulinda ne mugamba nti nebe ndamala essaawa 3 era mujja kuntwala mundeke nenfukamira wansi w'ekitanda kyange nensaba katonda wange ampise mu kiseera ekyali kinali njolekedde nenfuma ne bagamba tugende nendeka mukazi we ng'akaaba neŋŋenda ekirungi mukama nawulira okusaba kwange nansesema ekyo sinza kuteerayo ekyessanyu kyennenyumirizaamu Mayanja Nzaani ekiboga okunona mbere MC w'olukiiko olw'okukyaza ba ambassadors ne ba commissioners okubeera nga nze nkulira omukolo ogwo olunaku olusigenda tubeera lwali lunaku lukulu nnyo eri obulamu bwange kubanga tunyanga buli muntu atunuulidde omu ku bantu benayanjula najja nankwatako ne mu ngalo yali Gombia omusajja yalisakiranga BBC agiranga nti omusajja gwe ebintu bino wabiyigaho omusajja w'ekibuga nomugamba munaye mukama yakikoze kale olunaku olwo mu byenzijukira mu biseera by'olutalo olunaku lwena holdinga wali mwaka ki 86 11 February wena hostinga nga MC owa president ku mukolo gw'okukyaza aba high commissioner n'aba ambassadors olunaku sinza kubeerabira once pamaanyi n'abantu okusigala nga bampa ekitiibwa naluli lwenkutegeezeza lwenakoma ku mugo gw'entaana nalwo ennaku enkulu era ebyafaayo byentadde mu biwandiiko byange n'abaana n'abazzukulu babijjukire nkweyanziza nsanyuse nnyo okunkyaza mu programu eno mbadde njiraba okugyenjuza nga nanga neesunga nti luli balumu yetabamu bansibulire kati njagala okwebaza batulaba mu ngeri enjawulo njagala okwebaza balwanyi bannange Bahaji Sseddunga Bamukulu Kabandwa Bamukulu Sserunjogi n'abalala mwenna nga bwe mwemanyi timwebala omulimu gwe twakola mwebale okulwanirira ggwanga lyaffe lino naye tusaba kimu kyokka era sinza kukyerabira nti pulezidenti bw'awa omuntu appointment okumulaba alabibwe kubanga ffe ng'abalwanyi gye tuli tulina ebintu bingi bitumanyi byetasobola kugamba yadde RDC we nga twandiyagadde kubigamba ye kennyini maaso ku maaso nolwekyo bw'awa omukisa omuntu gw'okulaba omuntu abavunanyizibwa ku nsonga y'okusinkanya ne pulezidenti batuwe omukisa tumusinkane twogere naye ate era n'ekirala enkiiko zirimu ezikubiwe wansi ez'abalwanyi bannaffe abakyali abalamu badde tubatubeeremu tusobole okwongera okubaganya ebirowoozo n'okulaba eggwanga lyaffe biki bwe linaatambula kubanga abamu abazzemu yadde bazze olw'omugundu guno ogwa NRM naye abamu bazzemu nga balinoonyeza byabwe ku bwabwe naye bwe tutuula n'abalwanyi bannaffe ba historical twongera okutema empenda n'okulaba nti tutambuza bulungi mwebale nnyo okutulaba weewaawo tweyanziga tulaba omulungi ye captain retired Kitaka Mayanja muzzukulu wa Mukajanga ndowooza omuwulidde abadde tebamumanyi ndowooza emboozi ogiwulidde kati musajja w'amaanyi bwagamba nti ne Mustard Seed mwali omanya nti be bamu ku abo ne president baalaba kati nga bajjukira mu lutalo weewaawo kankwageza ekiseera ekirungi beera bulungi muwera bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya mukama Agape Christian Secondary School ekyungu mukono gy'oba omutwala ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences lyawandiisibwa minisitule y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB center number science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu anti security cameras weeziri ku ssomero bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda Agape Christian Secondary School basanga ekyungu mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498 Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Agape Christian School, that school.